Mugga Gwe Kabaawo, ekitundu ekiriraanye Nalukolongo Industrial Area ne sababu y'Wankulukuku gusangiddwamu omulambo gw'omuntu atamanyikiddwa ng'alabika okuba nti yattibwa n'asuulibwa mu mugga guno ennaku eziwererako ddala emabega. Poliisi ya Kawoga tebannaba kudda yo kyatuleetera emirambo mingi gye bakyasuulamu kitulina okulwanako. Poliisi yaffe kudda eya Kabaawo, bino ebintu byonna bijja kuba bulungi, naye nga tennadda tetujja kukola kirungi. Omuntu tunaba mutegeera buli, naye abantu baagala mulabe ku feesi kuba alabika amazeemu ennaku nga 3 mu mwaka. Abantu abawererako ddala bakungaanye basobole okulaba ekigenda mu maaso nga kwogasse n'okwekkaanya omulambo gw'omugenzi balabe oba bamumanyi nga poliisi emaze okumuggya mu mugga gwe. Kimanyikiddwa nti emirambo mingi egisuulibwa mu mugga guno era abatuuze basaba poliisi enoonyereze era ekole ku nsonga eno. Omusasi wammwe Nagadia Deborah ku MRU TV.